mami ye ali on and off asobola obbanga yeye n'abeera nga alina ate ekimupozeesinze emyaka giweze byamukwata nga ndi mu senior 3 nagituula nali mu senior 3 mu 2015 kati tuli mu 2025 emyaka olowooza tegiweze egyo naye nga tugezezzaako naye bikyagaanye bye bamugamba tebikwatagana byonna byanjawulo sigamba nti biri ku kimu byanjawulo nnyo naye nga ye mu bigambo byayogera ayogera nnyo alaba kale abantu abaafa edda n'ebikolwa byo kati biri abnormal asobola okubeera awo n'atemereza nnyo oluvaawo n'ayomba ng'ayomba agamba ye bino ebyowo lwaki muntakula mutwe lwaki mukola kino birane kati biroze gundi birane kati bikoze eki kati takyalina kyasobola kwekolera ye muntu ebyokukola yabivaako dda ewaka right now wabaddeyo omuzzukulu omuto naye agamba amumenya takyayagala kumanya ayagala beera bw'omu yawogezaako omugamba kyagamba nze muneesonyiwe mudeke talina kyamira kubanga twamutwalako ku mu ddwaliro ezzungu ebutabika naye yo nayo ne bagamba oba mukebera nga tebalina bulwadde bwe balaba mbuba buno baali bamukuba ebisaawo anywe buli ssaawa abeera anywa taaba nze kyenjijjukira kuba lwe nasooka olulaba nga munywa yali atandise olwala kuba obulwadde bwasooka kujja ng'olaba amaaso ne gajjako ng'ekintu ng'ensenga wegagenda teyaddamu kubeera munomu kubanga olaba nze kyendaba kubanga nze we nali nkyali nga mbeera naye kuba nze mbadde naye ebbanga eddene by the way we nali nkyali naye twali tuli waka eyo naye nga waliwo awo abantu abayita tetwamanya ngo bayalingaani naye nga bamuteera eddagala mu kyoto kuba lumu yasangamuko okulala amaaso yasangamuko omutwe gw'embuzi mu kyoto nga bagusaliddemu kati ye yatankuula yali omaze olwedde okwokyezamu ne kasooli ng'amaze omumulya n'atankuula ekyoto agenda olaba nga mulimu ki omutwe gw'embuzi wayitawo wacakumaca kati ye yali tabifaako nnyo era ng'agamba nze sirina musango biki era n'abikola ejjamu n'olumu tuba tuli waka kati ennyumba manya okuyuguma ennyo ng'eyuguma ng'enaagwa ennyumba yayuguma nnyo nga twasooka kuyanga boodi ez'ewaka ennyumba nnyo engera netusanga bbi ku mulyango nti emyoyo emibi egyo giraba girina mikwano gyabwe n'emyoyo emirungi girina emikwano nange ngenda mulogo oyo tufaanagane nawe ogenda kufa maama olunaku lwakyanga ennaku endala zonna bwe yagenda okozesa ekyoto okwokya kasooli nga bwe yakikolanga ngera maama bwaba ewaka aba amaze okwokya kasooli okebera ekyoto nga munda bavumbiseemu omutwe gw'embuzi bwe yatakula evvu agenda okulaba ekintu kirina amatu kirina amayembe yakebera gwali mutwe gwa mbuzi okuva olwo amaaso gajjako ensenke wuuyo atandise okulaba abafu abaafa edda wuuyo atandise otemereza kumukumu wuuyo atandise okuyomba omutwe gufunye obuzibu bamututte ebutabika embeera teyaddamu kuba kyekimu mu nsi muno mulimu ennaku mulimu emyoyo emibi mulimu abantu ababi naye nze kyengumirako kiri kimu nti byonna Katonda
yabiwangula mu kubuzaabuzibwa okwo ebiseera ebisinga nina wemba naye ate era mu kwagala okusomesa abantu n'abakkiriza bannange era ne mbaako ne wenzirukira ku sides zonna. Lwaki kyekigendererwa kyange kyakolaga gwe mukkiriza munnange mulokole munnange nti lekerawo okuseeyeeya, tebikyali bya kuseeyeeya. Sitaani gyali, sitaani alina amaanyi, sitaani akola effujjo ku baana ba Katonda era sitaani afunyiza ddala abaana ba Katonda n'abafuula ekitagasa. Akabi kava mu munyooma nolowooza nti munafu, alina amaanyi. Nga nkyalowooza ku nsi y'omwoyo nga mpita mu musaalaba ebiseera ebisinga ate era nzirako kemega nga naye kangendeko kano yampa emikwano mingi kangendeko ne wano bigatta bwe mbireeta gwe ofuna engeri gy'obirondobamu era ne bibaako n'engeri gye bikutaasa nekyobifunamu. Kyane eno twagizimba kukola ekyo era nno buli kadde buli tufuna amaloboozi bwe gatyo ku mmeeza yaffe nze kyegampa era kyegantuma kyakufuna mu kugwasobola gannyonnyola wadde nga mu kunnyonnyolwa kwago saagala sitaani akubuzeebuze. Amannya abampita Metanikula Bongo Barima Sam, ndi wano n'omukulu nkuyitaani ssebo era nsigala nze muzzukulu w'emisambwa. Jjajjaawo si misambwa. Jjajjaawo oli yali atayagala kukola naye nga mu kwagala ebiwooma yeekansa. Nze gwe mbadde ntegeeza anti kati nze yaliko obujulizi busoboka naye emisambwa jadda nsobola okubeera omuzzukulu. Emisambwa tekyaliyo omusambwa guzaalibwa, tekyaliyo omusambwa muto, gyava dda gikigenda beerawo emirembe gyonna, tubeera bazzukulu. Kale gwe muzzukulu waani ono nze gwe mmanyi gwaŋŋamba Lubowa ono gwe mmanyi ono jjajjaawo nze ssebo nina bajjajja nina otera okweyita mutabani wa Sikola yogera nga kuba oyo aba muzadde kanti kanga sengeke nga bwe gatandika. Amanya nze Dimaliza Angelo mulya nnimire mutabani wa Sikola mpala n'obwavu n'abatanjagaliza. Olya nnimire Dimaliza Mune Katonda ensi bwatyo bwe yagisengeka nga mubaamu ebinyonyi tebikola ne biyina okulya. Gwe mu kubinyonyi Weebale nnyo. Dimaliza era ogoba oyina kunsaasira oba ondabye ng'ekinyonyi nsaasira omumwa muwanvu amenvu gajje. Weebale nnyo. Weebale nnyo, weebalire ddala nanyumyanga naawe. Obwongo obuteeka mu kwerongoosa. Ndabika bulungi. Okimanyi nti galubindi wazirese mu motoka. Kituufu. Kwekanza atolina galubindi. Sigwayo kubanga bwe naba ze saategedde nazirese mu motoka nga bwe nagamba nti ffe twekengera nagambye ani yansindikidde ejjembe eryabbye galubindi zange kati bw'ogulirawo ziri teziba zizo na bwakuloga. Naye bw'olwawo n'akubaka nga tonnaba kugula na walamiriza zizo nagambye ani yakikoze kati mba ngenda kuddayo njogereko ne Lubowa ankebereremu ani yazitutte. Yandikulabye naye kati gwe bw'ogambye nti gwe zirina amaanyi ogoloza gavuddewa. Wandisirise ekimpadde amaanyi kiri kimu kyakulaba nabugalubindi bupya nga ate ziri mu motoka. Bw'oba omanyi nobabaawo ekikusindiikiriza mutabani wa Siiko ndya nnimire naye mpala n'obwavu n'abatanjagaliza babi nnyo. Tosobola kubanga owala n'obwavu abatakwagaliza ng'osinika nabo. Kikyo mwoyo mutuufu adda kubya oluyi kavudde mu ggulu kumuti mu ggulu adda kubya oluyi
Wait otya kubanga sisima nje mulya nnimiro yakubuzabuza abantu n'omuti gwe tuliko gwennyini twagwetegereza tuyina gwandibanga nabo gwetaagayo ekikumi awo oba ebibiri. Ebigambo biwulidde Dimaliza ebigambo omukyala kuliko obuntu obugwa buveeko obwo tukole nze sikonebwako basitokonebwako ate bakifeesi bakube ngumi bankubanga luli nga sinaba kutegeera busamizi. Waliwo omwami omu yayogedde akagambo akansanyusiza mbadde ntera omugoberera naye nga si nnyo bamuyita Godfather. Yagambye obusamize bwabuwaze si option nga bw'onoogamba nti mu kyaki kangende mu ddiini gundi kangende weeyagale naye obuwangwa n'ennono kyabuwaze oteekeddwa oba oyagala oba tokola ki. Obusamize n'obuwangwa n'ennono tebyawukana kubanga obuwangwa n'ennono okusaba ffe kye tuyita okusamira kwe kusaba kati era tekiriimu yadde sitaani bo gwe balaba eno. Bwe omuzungu bw'aleeta ekintu okukikutamisa abaako kyasinga okwesigamako n'akuyingizaamu mu bwongo naye sitaani newaffe taliiyo mu buwangwa n'ennono. Sebo amaloboozi g'omukyalo gawulidde? Amaloboozi ngawulidde era omukyalo oyo musaasirako kubanga ensi mwe tutambulira ku 199 malogo gaba geetoolodde. Diddogo oba jasi bulwadde sibitegeera dogo kakati ensi mwe tuli yeetooloddwa amaanyi ag'enjawulo n'emyoyo emibi n'emyoyo emirungi mwegiri naye emyoyo emibi lwaki mingi okusinga emirungi tusobole okudda eri Mukama oba eri Katonda. Buli bw'otamuwulira embooko z'okubwa era ng'akozesa abasirikale abo gyegyo emyoyo emibi gwe n'olaba nga gye gisinga obungi kubanga tunyiiza nnyo nti Katonda agenda yatuwa amagezi tutegeere ebintu ne tugaana obitegeera ng'ayina okukozesa egyo emyoyo ogiwa amaanyi okutukaliga. Kakati omukyalo ono yagaana kudda eri Mutonzi Katonda n'amusirikira emyoyo emibi ne gigira mu mbuzi kubanga kubanga kati abantu bakugamba nti kuba omuntu bw'abeera mu kyaki asobola okusaba ku makya n'asaba overnight n'okusulayo ne basulayo n'abeera mu kyaki ng'akaaba obwo obudde lwaki newaffe bo temubutuwa. Yezeza amaanyi gali abiri Dimaliza either agenda mu kyaki oba bagenda ologe no si kuloga naye okutegeera obuwangwa bwo bwe buzaaliranwa bagoberera ki mu buzaaliranwa bwo. Lwaki gwe oyagala obeere nga oli Munnayuganda ate n'ogoberera ebyensi endala ng'abazungu ddala oba ogatta lwako kale sinze sina bigambo bituufu kati ekyo naye era nja kuleeta omukugu akulunga anti kati wulira teriyo omukugu ajja kunnuŋŋamya wabula okutulimba. Abakugu betuyita abakugu ate baba n'obulimba bungi okubaako bye bayisaawo. Twandibadde tusabula amasuuti nga ga lubugo naye sawa kakati omuntu atunula ku lubugo alaba sitaani naye nga lugoye simba wakati ababyokuleeta omutwe gw'embuzi ne baguteeka mu kyoto kya maama n'afuna ensenke ku maaso kati uye atandise okugwa akazoola atemereza mukazi wattu yeekyayo obulamu buganye yakola kabiiki abalogo waki temumuyina ettima asamizeeyo temwagaliza kiri bwe kiti Katonda mumulanga ki nedda bantu mmwe kakati fe ab'obuwangwa n'ennono tuvumirira abasawo kubanga obusamize n'obusawo byanjawulo. Okumanya ennono n'obusawo byanjawulo. Waliwo obusawo obulonde nga mpewo zaakulonda ne wabaawo obusawo obuyige nga busome gundi asawula n'ogendayo n'akutendeka byanjawulo. Ono owa lubaale oba empewo gwe zaalonda tebaloga. Empewo tezikwatagana na bulogo era kyova olaba ze ziina amaanyi agakulemesa okulogebwa kubanga tezikwatagana na myoyo mibi zikwatagana na myoyo mirungi. Kati ono eyayiga obuyizi
yaba omulogo. Kati abo betuvumirira kuba bazizza ensi yaffe emabega nti okusiranya kungi, accident nyingi, lwakuba tebe obinyumiza abantu abamu ng'obwongo bunafu akugamba ate ggwe mulalu. Sinavuma ngambye abamu, sigambye abantu. Sivuma naye nkyengezaako okulungamya nti bw'oba totegedde omuntu kyayogera topapa muvuma, muli akawaani ogende ku kinaakuwa essanyu. Naye bw'odda ate mu muvuma obuvumi kireeterera ensi okudda emabega nti waliwo abafunamu gwe boolemmesa, okitegeera. Kati abantu ababiyiga tubavumirira nti bayiga ne bayiga okuloga. Omuntu bw'ajja ewuwo n'akusaba eddagala ly'okukola omuntu ekikyamu, naye kubanga gwe aba akubuulidde lwaki akimukola, ensi tegenda kutambulirawo nti bw'onkola bw'onnyiiza nina kukuloga, okitegeera. Kati ekitegeeza nti maama n'eddogo eryo lyonna eryajja litambula bwe lityo, eddogo liyinako we gye liva, waliwo ekikuleetera okulogebwa. Omuntu bantu bangi bali mu nsi nga naye talogebwangako. Kituufu. Mwebali nga talogebwangako. Era ebiseera ebisinga bebasinga owakanya eddogo. Eyalogebwako tayinza ddi wakanya kuba yalabako. Eyalumwa ku musota bw'alaba omugu akola atya? Yeekanga. Kati atalogebwangako yasinga owakanya eddogo. Kyokka nga ate ogwo omukisa okuva mu bujjajjaabwe be baamutaasa, be baamulwanirira nti gwe osengesa otya abaana bo okubeera mu nsi ey'emirembe, si kubazimbira bizimbe n'ogula ettaka n'obasomesa gwe n'olowooza mbu kati awo obamaze. Bangi babirekawo ne bafuuwa enjaga, babirekawo ne boonooneka. Abatayonoonese bafuna emyoyo egitunda nga ye bw'alaba alabamu bulabi ssente, okitegeera. Taba yekka naye yeerowooza okuba nti ali yekka, okitegeera. Naye wabawo ekimusindiikiriza nti wasaana kutunda awo nfunemu ssente, alengera birungi n'agamba we nfunamu ssente mbasobola okukolamu kino n'engaziya, kumbe byonna bijja kufa oluusi nga ne kyeyatunda afiiriddwe, okitegeera, asigale mu bbanga. So wabaawo emyoyo emibi. Naye abaana wandibakoledde ki? Nti omwana oyo abaana mubagange. Yes, okuganga olozaani toyina gwoloze, weetangira kuwambala bullet proof, bagita bullet proof, okubanga weetangira gaadi. Mubanaze ebyogero nga mubalaamiriza ebirungi. Waliwo yangambye ekyogero ku mukulu tekikola, ekyomuto kisobola okukola ng'okiruddeko nnyo oba ng'okyettanira, kubanga gwe omukulu kyova obeera ng'emikisa gyo gy'onaaba gye gyetoolako weegatta, ekitali ku muto naye nga nakyo kisigala kikoliza ddala na kwegatta. Anti awo waliwo amaanyi ag'enjawulo ag'obwa Katonda mu kwegatta. Ebintu bya Katonda bibaamu amaanyi g'enjawulo gwe gotasobola kulaba ate gwe goonyooma, naye okwegatta awo oyina ky'ogabana ne munno. Ayina kyanjijjako, nange nina kyemmujjako. Mu kwegatta okwo wabaawo amaanyi. So ffe tutunula kiri kyo, ebintu bye tutunuulira kunyumirwa oluusi n'okutondawo omuntu munno, naye si kyekyo. Mulimu n'ebirala bingi, endwadde, emyoyo emibi asobola okujja kummwe kubanga ffenna tetufaanagana mikisa. Oli omuwala ajja kujja ewange naye ng'ayina ebimutambulirako, mbigabana. Kati kitegeeza buli omala ekikolwa ekyo wandinaabyenga ku ddagala. Teri ddagala ttono, era mbawulira nze bwe nabinaaba tebyankolera. Tebyakkolera kubanga oyina emitendera gy'otaayitamu oluusi nga tebaagikugamba, kubanga osobola okunaaba eddagala naye gwe omukyala alinaabye oluusi wakava mu nsonga. Twalayo ennaku 7 okubeera omulongoofu nga tonnalinaaba. Tize obusamize n'endagaano enkadde batambula bonna bwe bati, kubanga era nabyo mwebiri obuwangwa. Abasamize n'endagaano enkadde, obusamize bukiriziganya n'endagaano enkadde ya Bayibuli, ate era endagaano enkadde yesinga obutuufu. Ekitegeeza obusamize bukkiriziganya nayo. Anti mulimu ebigambo byaffe. Anti labayo obusamize bukkiriziganya nayo.
kubanga kati labayo we nkugambira nti birimu ebyaffe bingi olaba ne weba Kuruhani erimu nga Muhammadi bamuloga n'enviri ne zikutuka ku mutwe problem eriemu kati kigambo ddogo tuyagala kiddamu endagaano enkadde erimu abasamize bakkiriziganya nabyo ebimu Bible yayingagaano enkadde erimu ebimu omusamize bwagitunuulira si yonna naye ate kale mulimu ebirungi mulimu anti ere yes mulimu okay kakati tudde wali dimalize kati mbadde ncha yasanga omutwe anti wulira mbadde njijja nkivuga kituuke wali mpapye yes tetwagala tubuuke twagala bamanye eddogo livaawa gw'okulogebwa lwaki gwe kyetuliko nti abaana banene obasengese wava mu buto wabasala eddagala banaaba ebyogero bakola ki okitegeera akula emikisa ne gitandika okubanga ebintu byekola byokka kubanga mukunaaba eddagala mwalinga mu bye wayogeranga nti mwana wange tologwanga weno omunaaza mwana wange otebukanga ababi kakati olw'okuba wajjanga obyogera olulimi lwo lutonzi nga lutambulira nnyo ku buwangwa obwo kakati agenda kukula ng'omuntu ayagala omuloga amala n'abivaako naga kati nfaaki kumba kiri kyava eri kati baana abalogebwa ennyo ebyo abazadde tebaabirabangawo babiyitanga bya sitaani bwe babiyita ebya sitaani n'atabisembereza baana be kakati abaana ne bakula nga baliwo ku magezi ge so eno ensi tetutambulira ku magezi gaffe Katonda yatutambuza era yatulaga direction nfe ne tulowooza magezi gaffe kati maama oyo okutuuka mu mbeera eyo yava buto nga ye omuntu nga si muteeketeeke bw'abeera nga si muteeketeeke bw'akuze era n'abaamu n'okunyooma ebintu ebyo kati abalogo bakuloga kubanga si waliwo abaŋŋamba mbu nno kati nga bandogera kinamukola ki gye giri emyoyo emibi gye nkugambye nti emyoyo emibi egyo giraba girina mikwano gyabwe n'emyoyo emirungi girina emikwano okusinziira ku bw'ozotambula nti omwana bw'oba wamutambuliza mu kkubo ly'okuba nga yeetangira ebizibu oyo afuuse kati omwoyo omulungi era emyoyo emirungi gye gigenda omwambala abeere ng'ayagaliza asanyukirako abalala nga bafunye si mukodo nga muntu mulungi noono w'emyoyo emibi tewamuteekateeka kale mumutamuteekateeka afuna obusungu yaluddewo gaggawala emyaka alaba gigenda buli kizibu alaba kitomera ye abalala bali bulungi atandika okukuba emimiro olwo omutima guli omubi gujja nange ngenda mulogo oyo tufaanagane kati bw'agamba nti ngenda muloga tufaanagane ate n'akiteeka mu nkola owulira bw'akiteeka mu nkola abaana be bagenda okuzaala kyosiga kyokola ki kyokungula bagenda kwambalibwa egyo emyoyo bazaalibwe nga ba mitima egyo mulogo tayagaliza kati be basaidi bali abaloga ekintu gwe omuzadde kyokola bw'owummula tekigenda naye mu ntaana kyekikyo wagamba kiddukira ku baana ne kibambala kubanga teriyo muntu ava mu bulamu bwansi eno n'agenda n'ekyo ekyamuleetedde ebizibu yensonga lwaki omuntu nga abantu abagenda okuziika baba n'obulombolombo bwe bakola n'anaaba ekinyirikisi akekagogo engoye ezaziikiddemu tayingira nazo mu nnyumba bikolebwa bingi naye babinyooma nno naye nga tebikola nti tekitegeeza nti nawe ogenda kufa kiri kisobola okwambala ne kikukolera ddala ng'oli bwe kyamukoze kubanga essaawa eyo kibeera mu kutaayaayawe buyaana kubanga ono agenze kakati kiyina amaddu kyagala kulyani kati mu kubeera awo nga kitaayaaya gye kisobola okubakira ggwe alinamu kasiraani ako kati kyova bakola oba obulombolombo n'avayo n'anaaba ku ddagala okitegeera bungi nnyo sijja kudda ku obwo ate obwo nawo mboozi mpanvu kati omuntu pozi kati atawo nange byaddala naye simanyi anti ogamba otya just ng'osomesa abantu ate ne bibula omulundi gumu tebibuze empewo zikutawaanya ebyange si kunsabira
naye kizibu kyange nkimanyi ogambye byonna byavudde wano nti omukyalo oli yali simuteeketeeka ate n'ajja n'okunyuma naye tulina ngeri twogera ne ku bantu ababi abo nti omuntu oyo omubi akola ebintu ebibi teyeeyibaala gwe botta abantu nobeerawo mu kutta ng'otta buso oli wa muluvu buli kimu ekikola oli mwenzi osiza abantu sirimu olufa ekintu ekikubaddeko akyambala n'omwana yes nekibeera nga kibeera kizaaliranwa era omuntu w'omutima omulungi era kambawo akalowoozo tobuuliriranga omuntu w'omutima omubi oyiwa nsaano ku mazzi na mimwa gyo kukoowa byesonyiwe oyo mulekere Katonda lwa nsonga kizaale ekintu eky'obutonde kizibu kyakumugjamu tosobola kugamba muntu ave ku bwenzi buba buzaale omutima gwo kubanga guwankawanka takkuta nobona omubuulirira otya kati gwokoowera abantu bayimbye ku nnugu gomanyi ennyimba ez'ennugu mu nsi naye ennugu yali ekyuseeko kati era nze abayimbi ababeera nga bayimba nga abuulirira embeera gwe yigamu olabe engeri ki gy'oweetangiramu naye oli tagenda kivaako gwe bakiyimbyeko tasobola niwe bamusomesa anti era mumala gundi kuba n'ow'omutima omulungi waliwo nze mama wange yayambanga nnyo era nga kinnuma nga bwayamba tafunamu no ekyandeetera obusungu bayamba yafunangamu bizibu mu bayamba kubanga omuntu yavanga eri talina wagenda kusula mama n'amusuza enkeera n'atufuukira akayinja mu ngatto okitegeera n'atandika mbu nze nabadde ne sente zange zabuze mufa kyotugamba bane munsuziza nene kasente sikola ki sirinaamu munyambe ayita muliri kkubo lyakubasibako sente ze zaatazze nazo okakana nga ate muzisasudde mumusuziza wakati mu butakwatagana n'abaliisa emmere naye yavudde eri ataddemu bife n'ebye n'ebintu ebyo bimulumiza olubuto neyeekwasa emmere gyasembyeyo kugamba ng'era ayagala kumugjamu kaki kati abantu abo bamalako abantu ekisa naye kyenjagala okulaga nti omuntu nga yatondebwa ayamba ne bw'omubuulirira asigala akola ki kubanga twagezangako kimugjamu kyokka twagenda okulanga naffe ate tukirina gwe eno oyamba abalala okuba tonna bafunamu buzibu gweosigala oyamba kumbe maama we era yakuzaala nakyo kibaamu kiba kizaale tosobola kijjamu muntu kati n'ow'omutima omubi n'ow'omubuulirira otya ate yenna bw'afuna obuzibu mu ekyo kyakola kakiraba mu buzibu ye aba comfortable afiira mu lutalo kubanga ne bamuba ne bamutta babbi ne bamuyitako nga bamusse nabo ne bagenda okubba kakati n'omulogo y'omuntu aloga ng'akimanyi bulungi ekibi kubanga omulogo yasinga okutya eddogo anti ye omulogo mugezi nnyo n'asanga busanzi kaveera awo nga keezinga awo afuna kati kakasendesa gwatabimanyi osamba busambi oti kati ye omulogo afuna akati n'akaseetula kubanga yamanyi obukambwe bwalyo okategedde kati omulogo ye olw'okuba nti nno abeera ayagala nnyo ebintu by'okuloga akimanyi bulungi nti eddogo bw'alisindika lisobola okudda ne limutta naye tafuddeeyo kafiire ku mulimu yes anti lisobola okugendayo ng'oli waayina amaanyi kubanga omulogo era omulogo yamanyi ayina amaanyi gwe atali mulogo osobola okumanya alina amaanyi olina musindikira ne bikomawo ne bikubalula n'ogamba oyo si kyamuddira ate lwaki bikomawo oba tebidduka buddusi anti lyeddogo lyo litambulira libanga bwolaba amasannyalaze gali amaanyi galinga bwolaba amasannyalaze ago nti amasannyalaze gatambulira mu waya okitegeera n'eddogo litambulira mu ddogo teryeriraanya kirala amaanyi gatambulira mu maanyi yes kakati bwe lima omulogo bw'amanya nti nno kisobola okukomawo neyiye alemerako n'akuloga guno omwaka n'akuloga ogwokubiri naye tannabaamu ku bwongo bugamba naye omusajja gwe nnemerako bwe linaakomawo nga mulemeddeko ebbanga abana kino kamulemereko nnyinza omuwangula nja kumukwasa kati awamu n'afuna kyansi n'akwasa awamu ne limutwala ye tafuddeyo aizulu abaana bwe ne bwe bamanya nti taata oba maama eddogo liri lyamuddira era naye akula ng'aloga ye atwalako kiri kyokka nti maama yawangulanga abamu nange kubanga kya butonde
ate ekyobutonde ekyo nga gwe wakyereetera gwe omuzadde so si Katonda gwe waviirako ekyo nti nno gwe wasiganga ensigo yo eyo ensigo n'oba nga ekungulwa okitegeera kati maama bamuloga ne baleeta omutwe biki naye maama ensobi gye yakola nti ekisookera ddala abantu bwe tubeera kuba nze nange abinnyonnyola wadde mbimanyi naye basobola okundoga okitegeera era saagala abantu babeereyo bagambe alabika omusajja w'amaanyi nnyo oyo emiti gisiŋŋiŋŋana okitegeera emiti gisiŋŋiŋŋana nti akeeyeeyo okawulira kakale ne wabeerawo n'akatta ddogo kati gwe osobola okukozesa akeeyeeyo okwegobako ebiki ebisiraani n'amalogo era ne kakukolera oliye n'anaaba katta ddogo kati kitegeeza okuliko anaabye ekyamaanyi kati n'okulogebwa we kubeera nti nange bansobola lwakuba nti nno ojja naawe weesibye mmeka ojja weesibye 2 kubanga osobola okulemererwa kuba nange mba siri mutene naye kyenjagala okulaga nti tobeera mu nsi nga bakusala obudagala muyina obukomo bwe mwambala muyina buyirizi bwe mutambula nabwo gwe n'ogenda ng'omanyira abantu n'obavimbiramu mbu gwe tokola ki togenda okitegeera omwana ajja kuleeta omuti nga gwe emiti gy'oba wasengeka 4 n'asengeka 6 abakuwanuddeyo gye balipangamu eddogo oba emiti bitambula n'olulimi lwo wali amanyi okwogera wali atamanyi gwe osobola okulaamiriza kubanga ne bwe tuba tunaaba eddagala osobola okunaaba nga oyogera njagala naye abantu babiteekamu nnyo oluzungu ayinza okugamba era nze njagala ngendeko mu England njagala ngendeko mu America okitegeera kati ogatta Oluganda mu luzungu era nze bizinensi yange njagala ekole bizinensi emisambwa gimanye kigambo bizinensi kyenkugambye nti n'okulaamiriza okategedde kati olulimi lw'omuntu mu kulaamiriza lukulu nnyo kubanga eddagala alina abanga asirise mulimu erikola olw'okuba yalikuwadde yabyogedde neera tojja kusinga oli amanyi okwogera kubanga bizinensi sooka okinoonyereze ogambe njagala emirimu gyange gitambule bulungi kozesa Luganda nate omuzimu okubusuulwa kyaggwe tekumanyi luzungu gweoyogera bizinensi tegujja tegeera batuvuma oba okitegeera kati neguba nga tegutegedde teritegedde likola ku kiki ekituufu gwe n'ogamba nze bampa eddagala naye nabikozesa tebyakola ki tebyakola ekitegeeza bwe nkijja nekiteeka mu ndowooza zange mu kyaki olulimi kyattunzi era lwa muwendo ne mu ssabo olulimi kyattunzi era lwa muwendo tudda wali nti Katonda yatuwa olulimi tulukozesa okutonda kuba olulimi olwo okuba nga tusobola okwogera kubanga yali asobola otukola nga tuli awo tetwogera okitegeera naye yayagala twogere twatule kibeere kyova olaba abazadde abo mbanyiigira abavuma bubi abaana olw'okuba obusungu kisiraani gwe olw'obusungu ennyo kati era abantu abatera okubeera bwe batyo tebatera kubeera bagezi kimala era bw'otuula naye n'odisikasinga naye ogenda obulya nga ebimuvaamu era si mutuufu kakati abazadde muba babiri taata ne maama gwe taata senga olaba maama ng'ebigambo bye tebiwooma eri abaana bamugjeeko mu lukujjukujju lwonna wadde anaapapala ne Katonda ajja kuteerawo omubiri ajja kuyiirawo amaanyi kubanga Katonda buli bw'abalaba nga muli babiri kyovula nga ne Bayibuli yammwe eyina weevumirira omukazi omuyombi okitegeera era ekugamba mwejjeeko ofune emirembe ye eyina byemulabamu bingi ebibi kakati Katonda abeera nnyo awali ekituufu akubeererawo era oyo omukazi mugjeeko abaana wakiri bakule naawe
oba bakulire ewantu ewalala baleme okubanga bawerekerwa ebigambo maama byajja okwejjusa kubanga abakyala abo bakola ebintu ne bamala ne bejjusa. Mukawairo ke kamaawo njagala okuyimirira nongoose kyabadde ayogera nti nedda mfo ky'omuggyako abaana mutuuze omubuulirire olulimi alukkakkanye. Anti kaki kiki nakugambye sikiririza mu kwawula abantu. Anti nze kye nagambye kubanga ne Bayibuli enyini ekugamba nti oyo omuyombi mwejjeeko okusigaza emirembe yo teyawudde. Wabula kiki kye tuba tunoonya oli omuntu omusiru tebamuyingizaamu magezi tebamuyingizamu kubanga okubeera omusiru oba obwongo obunafu nakyo kya butonde kiba kyaviira ddala eri ku bazadde nti tebakozesanga nnyo kugaziya bwongo ne babufunza ogenda zaala abaana bo ng'era batambulira awo mu bufunda bw'obwongo. Kakati tojja kumubuulirira era omukyala n'obwomubuulirira ng'abadde byakola laba bye bituufu oyiwansaano ku mazzi naye omukisa gukwata ng'omuntu omugezi bangi nnyo bali mu bufumbo nga tebababuulirira naye ng'abutambuza bulungi ng'ate omukazi yabubeezaawo kubanga era kituufu yayina n'obubeezaawo si musajja kubanga yo omusajja ogugwe ka support ke kali akasimbi kugenda kanoonya n'okateekawo ebisigadde birekera omuki kati so mwejjeeko omuntu oyo todda muvuma baana bigambo bibi n'omukazi yennyini okuyomba saggwe ebbaawa wali abaana oyo naye obwongo bwe babunafu kubanga talowoozezza nti ali mu kuyisamu amaaso abaana babeere nga bakula bakunyooma ebyo natabirowoozezza nti abaana nabo bajja kiyiga kati ye alengerera waneeno ku busungu bw'okumpi nti saagala nze tebammanyiira nze sijogwa ne tategedde baana kiki kyabasigamu ate n'abeeramu ne kino nze ndiba neefiira dda nabo ziri balaba olwabwe era n'abaana bange saagala bakule mbawulirayo abazadde abagamba nze omwana wange njagala abeere ŋŋanze nga tamanyiirwa gwe obutamanyirwako ofunyeemu ki birungi omwana byanaatwala saagala mwana wange afune busajja bwavu nze obusajja obwo obunakunaku tebujja wange olw'okuba nti bonna abagagga tubalaba bamaze gaggawala kyekimwogeza ebyo amanyi omugagga bamuzaala mugagga so nga senga yalabako ku mugagga oyo ye gwe yeegomba embeera gye yatandikiramu era kyova olaba nze ŋŋamba abantu temwandiroze oba kwagaliza batabaagaliza kibi mubalekeewo babalabeko nga mutuuse ku kye baali tebasuubira ekyo kijja yambako bo okuyiga n'abaana baabwe. Limaliza tudde ku maama kati maama eddagala ery'omutwe lye baamuteera mu gundi kubanga okutereera ajja kutereera bw'anaaba yeerwanyeeko kubanga ffe wano tetuliwo kugaba ddagala okitegeera tuliwo kuyisaamu mbeera abantu bayigemu wadde tubaako na bingi bye mmanyi era gwe nkugjeemu nze siri musawo abantu njaba bakitegeere bulungi naye ndi muntu akkiririza mu buwangwa n'ennono ndi musamize era bye mmanyi mbimanyi eddagala ddingi lye mmanyi naye njagala kuyigiriza abantu bakole ki bategeere nti bw'obeera nga omuntu mugezeeko okugezaako okwetangira nga musooka ne mukozesa amagezi nga temunnakozesa ddagala ekisookera ddala mubeeremukko n'okwekengera si buli muntu akusekera nti akusanyukira bagenda ne babakubira obululu bannange nkwagala nnyo nze bannange atogenze nonyambalira akagattaako naye mwana gwe koyambadde akagattaako nze kati mpulira nze simalina kumanya lwaki ayogererako ebigambo ebingi ennyo mu kunyumaku oba okitegeera ye abantu abo mugezeeko okwegendeza sigambe nti mubakyawo olwokuba babyogera si bonna ababyogera oba abasanyuka nti babi njagala munkwate bulungi mulimu abalungi naye gwe tolina kwemalira nnyo ku muntu okitegeera gwe noolabanga kuba nze mbalabayo naba n'emikwano mukwano gye natandika n'omugabira engoye mbunze olw'okuba engoye tezikyantuuka kanziwe mukwano gwange gundi omuwa naye omutima gwe ogumanyi nnyo lwaki omulaba nnyo emibiri
okitegeera kana muwe inakulo akakati wakiri ogendo muwe sente yegulire togaba ngoye zo nkaddo engoye zo kubanga kati kyogamba engoye zitereke tolizaala oba ogenda ozigabira abantu abatakumanyi webale nnyo gabira abatakumanyi omuntu akumanyi mubi nnyo kwata ngoye zo zigabire batakumanyi kati maama abamukola ebintu ebyo tebaba wala baba bakumpi banneyiba oluusi bakika nga gyebiri kati ate eddagala eryo litambulira mu mbuzi olinga akusimbidde eddagala kubanga waliwo eddagala etuyita ery'omuteego omuteego omuntu oyo nno aba ayina byakwagalako wagirayo omuteego omuntu akoze omuntu ekintu ekimunyiiza taleeta ddagala lya muteego omuntu oyo aba ayina kyakwagalako eddagala ly'omuteego kubanga ebiseera ebisinga bano bambala ttaka lyo oba waŋŋaana kutunda njagala funamu oba omukazi oyo yaŋŋaana ng'ekintu bw'akimaliriza okumegga ayina kyafuna be batera okukola eddagala ly'omuteego batya omuteego eddagala ggwe erikumaliriza ne libaka omwana ne limumaliriza ne libaka omulala omukazi yaŋŋaana njagale limaliriza ate njagale n'omwana anti ngezaako kulaga nti senga omuntu waleeta eddagala ly'omuteego aba ayina kyakubalako kati nga kyakubalako ekyo obugazi bwakyo mulimu bano banja kulemeseera nti ye sinkugjeewo n'ettaka eryo era lijja kumbeerera lizibu nga mutabani wo waali mutabani wo nga naye nabwanaaba taliiwo ne ssenga si mwangu oba n'abaana bo si baki kati ateekawo eddagala ly'omuteego eryo nga ekimaze ggwe kibaka omulala ekimaze ggwe kibaka omulala kati eryo eddagala basimba simbe kati ngezaako okubalaga nti mwabali mu kyalo kubanga teriyo basinga ba mu byalo bulogo kubanga ab'e Kampala era eddagala balijja mu byalo anti mu kyalo obuuka ennyumba 10 ziba 9 nga bonna balogo ng'emu yatabimanyi simanyi oba yabamu kinaye mu kyalo balogo nnyo kubanga kyovula mu kyalo bizinesi zaagaana okukula ennyumba zikoma mu gundi mu misingi buli kimu kimuluma mwana wa gundi inaakuba embaga omwana bo babeera mu ebyo kyovula bebyalo bijja sigala nga byalo olw'ensonga enkulaakulana tesobola kgendayo ng'egyo emitima gye gisingayo buki era be bamu be balumba ekibuga ne baleeta amalogo mu bibuga kubanga abaana bazaaliddwa mu Kampala tebabimanyi maama bamukuba muteego oli kati maama oyo kyenjagala abantu bategeere nti bw'osanga akabwa embwa ebinyonyi eddagala litambulira nnyo mu ebyo ery'omuteego ekinyonyi kisobola okujja akabwa akato oyinza okukasanga nga bakasse naye nga bakakusulidde awo oba kapuusi nga bakasse bakasudde awo kasobola okuba akalamu kasobola okuba akafu kubanga ekifu nnyo bakiramiririzaako nnyo ebintu okufa naye atambuliramu nnyo eddagala ly'omuteego nti basobola okusiraanya byasiraanya